kali waka tibali kusomesa baana ba Uganda era okusinzira ku mukyala Hajjati Watongola kumutala yavire yakuba ati ife ensonga edo tukade twayirayira mu maiso paka nga government evireyo mu bulambulo kufu holiday kali munawulira mwanategera mutanga balino ate kintu ekyabasomesa kuba government eri kusirikira ekiri ku affectinga neife abazaire waliwo n'olukoli jja mu maiso nti wandibawo akeedima mu biseera eby'ekizaamu abasomesa beedima bakuwa abaana ebibuuzo babibazirira ekikuba abaana efe bajja kubitawo bityo government bajja kubitawo bajja kubizaamu ng'ebenda bona kujja mu n'abaira asembanga ajja kubitawo so nabao ensonga mulege gabano ba Julius munayibole ekyongedde okutanula abasomesa ye minister honorable Mululu Mukasa w'ensonga z'abakozi yavuddeyo n'agamba anti waluli yavuddeyo n'agamba nti abasomesa abayikalakasa bawadde wiiki emu yakoleki baddeyo ku masomero awatali ekyo bagenda kubasiimula ku lukalala lw'abasasulwa ekyalimba tasobola kankukobere tasobola azira statement gyakoze eyo kabiri nze nganze tempesi kubanga abantu bangi abasada abasomesa abakola omulimu munene ino okugundula abaana baife ino so ndasabye nti bandi bale babawulirizaako ngaye bale babasuubizaako babe okukeba kunkumusa wakati mwirenga yoku kabiri bwe tuongera okulinga mu nsonga de munsanga kikola amakulu so idi ensonga etidaajo okirako wale mukobye nti ensonga da abasomesa da affecting anifa abalwaye abazaire okuproducinga nti aho kitusumbuga be affected I know Podimbegado na tawo jakayaka tetobera kutawukayaka ngolode ko watawo baloyo okusoma begano ngandiro asade bala owai ba mu Lulenzi musajja waffe atyame bamumala akyali mu biwundu kino era gamba ati sebo akakiiko akali bubi bulojja nakuba akasimu nendo mpulirize abaana abeiganga bakubye mbuyali mu luko olwaduzi okublokinga lale yeiganga ekibiina kya National Unity Platform kitu awo twikugwaire awali kumulamwa atugambye nti buli olukya ayongola okuwuliza akakiiko nti owa ensonga zenaleta ziri zitya lindamu abayita petition bangi tebajja kumuwa tebayita kumuwuliriza amawulire ag'omunkubo galaga nti yabaddemu omu ku abo abavujjiridde abasirikale manyi sirikale so obaavu poliisi yaffe enjavu yaga nti temukkiriza obusajja bwa overall obuva emayigo okujja waliiga anti niwabanga tavudhirire sente okusinzira ku weevu ya Bobi Wine yena gayongeramu nga wanupu nakati mutamwikiriza bale baba ali kubayamba so jukira nti tukize tugane Kyagulanyi jukira buli wagenda abamu batawadde kaadi ali ainenga jalo bakubamu yabadde bujiri na kubase basalirwa yamulese ku ttaka ayo loltalwa beazali yamulese ku itaka abadde emitiyana kuliza abadde emitiyana wachibinache ole waje abadde emitiyana akubye Jose bagala namuleka ku ttaka so itaka Julius tutereze nga amawulira abantu bategeera ebujiri ewange ole wajema era akaliyo n'amaani kaliyo timfunza yesimbye mundi emekanga nani amwesimbyeko nani amwesimbyeko waliwo omuvubuka akaira kukonka kakutwalira okumutegeera kakumala otegeera olingirira omusada gwoli kwogera kwa Asumani basalirwa wamaani ewaife ebujiri era ife gwe tonumikirizamu ng'abebujiri ate gwe mujowa ate gwe tujja okuga ekyoikiriza loba eiganga ndi mulonzi ndi omize ku kyalo ewaife omize eyo eiganga niwo naleeta amaani agagaga tuli ku muntu ogu Abedinasa lekaga chongo panado wange bulekaga tontola ku panado wena linda panado alikuingirawo niwe evueyo kobo tiruno nabadde iganga eri kwemenza nabadde iganga eri kumenza kabonero menza nabadde iganga ku kusomero lya Mount Zion ebugabwe namagendo nako galiko naise iganga komba amagendo olireta ngampola paka wona atutuusa mana omusajja muleka atukoleje yaise naise iganga ngosoloza omusajja wo yatimbe poster
oyo Panado. yalese na meza abantu bajja okulira ki yakatandika Panado golibona abantu ab'omwiganga bakamwenuminkiriza especially abavubuka tuve ku bano abantu abawaaku nani bali expired mu kufa aye abantu bali mwiganga abenda Panado n'agerera I'm telling you ate mbakobeche omuntu wankaga myaka 7 oba expired mu kufa Electoral Commission ya Uganda evireyo yalabula abali kunoonya akaloko bwa president naddala bali kujja mu maaso okola fundraising edda okunoonya sente mu kaseera munyakwa ng'ate tuli mu kalulu babakubye nti constitution ya Uganda eyogera nti agent wali official naina okunoonya funds edinakutambuza byemulizungazungana byo n'obukaadi mbukodi mu fundraising kodi press conference muligaba nambada ekyo kizira mu mateeka era Electoral Commission balikutuira bakikomye obunambiro okusinzira ku Julius Muvunia okay naye olaba mudofu waliwo abaana bano munyagwa yakitandika abaana abeesimbyewo mugisha muntu yena agaba obukaadi bwa fundraising waliwo abaana abeesimbyewo nga mazima gali nti sente zibayinze okitegeera era bw'otunuulira actually abatambula kati fe abasoma amawulire tugoberera batambula bw'osomako President Museveni n'osoma Kyagulanyi ne Nandala abalala baba tebatambudde banyumba ku nyumba olaga nti ali tutandise okusoloozawo batandise okuyisa akabbo ekitone nnyo President Museveni akozesa obukadde nga 7 kolaalemu President Kyagulanyi aliwuliza Kyagulanyi uliriza ali kumalayo Kyagulanyi sentamu ekitone nnyo akozesa obukadde nga 105 kulaaleemu ng'akoze ekya nti uliriza olwekyalibuuza then kati banno tebeesobola kulaaleemu kyawera milioni 10 ngata so anamega yabadde 15 Museveni akozesa obukadde 7 emayege bakozesa 15 oli mugungube kyenzwire mazima gene banamuterabira mwana waife Geme Samson Nathan Nabeeta omwana ife omuzaala wa Jinja South East mu akalulu akabono kaife kasaawa n'omwana w'omugenzi Nathan Nabeeta yali abantu mu kibuga kinda muno yakoowa tumwidukire kwekyo nka tumwize mu parliament gwe mugungube guvweko kyenguzwire tosumuga n'abantu zagadde mpewulire Disembayo mmonakayo nti President Museveni ayisizza ekiragiro nti singa babeerawo returning officer w'ekibiina ky'NRM nga yalangirira ebintu ebifu bagenda kumukwata asibibwa emyaka egitaka wansi abo basaana kusibibwa so President Museveni agambye nti mu bbaluwa eyamuweereddwa munnakibiina ky'NRM ng'eriko ennaku z'omwezi 19 omwezi oguwedde ogw'omwenda eraga nti walina okubeerawo okunoonyereza era agambye nti bagenda kitandikako nga chairman w'ekibiina bakizudde nti bangi balangira ebintu ebikyamu ne babaleetera ebizezengere okukwata kaadi y'ekibiina ky'NRM kankuwa ekiranga ekisembayo President Museveni man of the people, the vampire Slenderman dinosaur Tata Muhoozi the commander in chief empologoma y'obwana Saabalwanyi Mutigwa Muvule n'ali kujja okufuga eggwanga lino Ssemalungu ng'anaaba aviire ku nga ife bene ife ab'NRM tumukubye tumunasooka otupozingemu tuleeta general Muhoozi mwene kale tunaba tupozinzeemu kakati Muhoozi stop ye not stopping tuleete mwidukulu waife tujja afuga eggwanga lino wena okubamuwoomya nalikwide Kyagulanyi ajja kuba mu ntebe olwedde ani ago oyo